Bino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabyogera ye kennyini ate nno General Yoweri Kaguta Museveni bimuzaalidde leenya kati ndowooza tusooke tutandike bwe tuti n'ebigambo bino. Twakkiriza bannabyabufuzi okubanga kati be batuvuga era buli gw'osisinkana ayogera enjogera bbiri agezaako okulaba nga annyonnyola ensonga z'ebyobufuzi. Nabagamba nti Museveni kigenda kuba mulimu gwe okulafuba n'okulaba nga buli we mulaga nti muyinawo amaanyi naddala ku byayina ebiri mu vicinity ye agezaako ba frustrating, and that is exactly what he's doing. Buli lwe mugamba nti munyikire mu kigambo bya bufuzi muleetera Museveni okwongera okubajooga n'okubanyoomoola because amanyi pesa kiri ayinza okukwata ku byobufuzi mwene libamalamu amaanyi. Buli kyayagala okubamalamu amaanyi akisobolera ddala mu byobufuzi. Ate nammwe ne mwerabira nti mulina olutalo lwe mwali mulinamu amaanyi, mu amaanyi agammwe we gali kwe kulemera ku nsonga emu nti ebyaffe biggwa na ddoboozi lyaffe. Okusalawo kwaffe kwe kuteekeddwa okubaawo. Tewaliwo nsonga lwaki omuntu akeera ku makya n'oggwamu amaanyi nga olabye Museveni byapulaaninga. Nze nagamba be twali twogera nabo nti Museveni agenze mu byobufuzi kugezaako okulaba nti aba frustratinga buli we muwulira nga mulinawo amaanyi. Buli we muwulira nga mulinawo amaanyi agenda agezaako okuba frustratinga. Parliament okusituka egende gyeraze okutambula ebitundu. Nze kyenkisuubira nti mulimu kyakwagala kwefuula nti gye bagenze bamalidde ddala n'okukola consultation mu area mu regions era olaba bwe baboogera the parliamentary sittings baziyita regional sittings. Lwaki baziyise regional sittings? Baagala baveeyo gye banaava nga bakugamba nti okusinziira ku regional sittings consultation gye twakoze ekiteeso ky'okuba nti eddembe ly'abantu okwerondera abakulembeze libagibwako liteekebwe mu paalamenti naddala omukulembeze ow'oku ntikko president. Era bajja kudda babagambe nti tewakyali consultation ndala kubanga ne gavumenti terina ssente ezo ze twataddemu obuwumbi obutaano bumala buwumbi 20 bwe tukozeseza. Era bajja kujja nga bajoyinga bwe batyo nti mu kifo ky'okugamba nti tukwate essente empitirivu buli MOP tumukwase omutemwa gwa bukadde nga 2 agenda akole consultation. Twasazeewo ne tukifunza ne tukikolera wamu as a joint venture tukebere tulabe nga tuvaayo era bwe kutambula kwaffe mu kunoonyereza kino kye twajjeeyo nga bagenda awo. Kimalamu amaanyi munnankyukakyuka bw'abanga yakakiwulira bw'ati agamba n'omukisa gutuvuddeko. Naye ate munnankyukakyuka nze ekyo ekintu ndaba kituwa maanyi bwe tuyinza okutandikira okugamba bannayuganda n'okubajjukiza n'omukisa gwammwe gwe mbadde mulinamu okuba nti muwulirwa eddoboozi lyammwe lyeyongera okuwulirwa lyeyongedde kweyongerayo butawulirwa. Ekisigalidde kwe kunywerera ku mulamwa ogw'okwenunula ffe gwe twagamba nti gwe tugiddeko era ne tukakasa ogwo. Ekyo kyekintu kye tulina okuba nti tubeerako olwaleero. Naye bwe tunaagamba nti twagala goberera Museveni n'okugenda batunnyonnyole biki lwaki bakoze ebyo bakoze, justifications bajja kuba nazo always balina okuba nazo, which is not what we want. Ffe tujjukire nti twajja kuba nti ffe tukoolinga shots Museveni yagoberere, not the other way around. N'olwekyo mbasaba temuggwaamu maanyi. Abalala bakwano bange nabasanze bakomplaininga ku mukululumu etteeka lyaleeta ery'okulonda nti parliament eronde leader of opposition. Mu byonna nze kyenjagala tutegeeraganeko ng'omuntu yenna bw'oba olwana mu lutalo lwo lwonna lw'olwanamu
oyina okukyuzinga ebyokulwanyisa by'okozesa osobola okwefukitinga enough damage ku mulabewo. Ne Museveni kyekyo kyakola. Amanyi nti ebintu ebisinga tubirumba emotionally. Tetutawaana kulowooza. Kati akukwata ku kintu ng'ekyo n'olowooza nti bannafuyiza bamenya amaanyi banzigyeko amaanyi. Naye ng'already tukkirize tugaane. Agamaanyi gonna tubadde tetugayina. Era byebintu byebimu bye twagala okulwanyisa okulaba nti tubifuna. Eddoboozi lyaffe liyitewo. Wemba nga musobola okeera ku makya ne mugamba nti omuntu gwe twalonze mu kifo bwe kiti tumuwummuza. Abataamulonda era baatakolera bo ne bakugamba nedda temujja kumuwummuza, twagala asigale nga waali. Ekyo kibeera kabonerera akakulaga nti obuyinza bwennyini tobulina. Ne gwolonze tomulinaako obuyinza. Ekyennaku nti oluusi we batulekeramu obuntu obumu twerabira ne tuddayo ne tulowooza nti amaanyi ago wegali era obuyinza we buli. Era osisinkana abantu bangi nnyo badibetinga ng'ebintu ebisinga tukomplainingako nga balowooza nti tuli mu democracy. Naye ng'ate twagamba tuli mu dictatorship. Era nze buli lwe bakola ekintu bwe kityo nsuubira twandibadde basanyufu nnyo nti ebweru bwe twagamba nti tuli mu dictatorship obubonero bweyongedde. Examples ze tusobola okuwa zeeyongeddeko obungi. Nze mu foreign policy yange office buli Museveni lwakola ekintu ekityobola eddembe ly'obuntu. Nze wano nfuna ekyokwogera. Nfuna kyengenda okuteeka ku mmeeza nti abange nti bwe mbadde mulowooza nti wali nali ngambye bulala ne kino kiikino kyazze. Era nze nsabirira nnyo Museveni akole ebyo byonna ebintu ebyongera okunyiiza abantu. Nsabirira nnyo kuba manyi nti bwe munaanyiiga kyekigenda obba motivatinga mujje mu lutabaalo muluyingire munywereremu. Ekirala nze bwe mba ngenda okutegeeza bentegeeza nti banange waliwo kyempasuwinga kiri bwe kiti ne bwe kiti. Era abantu abo batunuulira ku bino ne baga nti kituufu kyoyogera. Bwebanga n'ekyo yakituuseeko kiba kitegeeza goyogera mazima. Baganda bange tunywere tumanye tewaliwo mugana nga abuuza nti n'abaleero kiteeka kirungi bakireete bannayuganda bategeere bulungi nti DP kati baffere bakolera nakyemala. Yes, it is not that batandise leero. The entire opposition is part of government. Ekyo kyemba mutegeera. Politicians bonna political system tesobola beerawo eyo ng'abantu muli ku ludda lumu. Era amasiga gaayo nagabagamba gali asatu. Waliwo essiga lya gavumenti ekibiina ekiba mu buyinza, ne wabawo n'essiga ly'abavuganya, then ne kubako n'essiga lyaffe abafugibwa. Lwakuba nga lino eryaffe eryabafugibwa lyerikola kaweefuba okulaba nga lituuyana bali basobola okubaawo. Ffe tusasula emisolo babeerewo. Bwe bagenda okwewola ffe musingo. Buli ekimenya kyonna ffe twetisse badeni yaabwe. Bo gwabwe gwakusaako mukono kujja ne batuukako gye muli ne boogera naye nga basigala weebali. Era tewaliwo munnabyabufuzi ali mu bifo birya ayinza kulimba nti gavumenti eyo okubeerawo kwayo emumenya. Ye kasitaase kiwalinga ekifo kye. Kati tulinga bannansi twetegeerere tulowooze nnyo tumanye nti twagenda okusituka okugamba nti tuvaayo okujja okulwana. Twirwane tujjeko nakyemalira ebibiina by'obufuzi byaliwo ne bannabyabufuzi baaliwo. Era decisions zonna ze mulaba zikolebwa zibadde zikolebwa nga bo. Ffe tubadde tetulinaamu ddoboozi. Omulimu gwa member wa parliament ayitibwa mu kiiseewo akukiikirira. Ekitegeeza
talina kyakola mu parliament okujjako nga kirina kuba nga atutte kirowoozo kyo ddoboozi lyo lyalina okutuusaayo wali. Batuula kubaga amateeka gabeera gagenda kufuga mu bantu gagayidinga mu abantu. Kizibu nnyo okuteekera etteeka ly'otolinamu mukono ly'ototaddeeko kirowoozo ly'otokubaganyizaako kirowoozo n'olisuubira okuba etteeka eddungi era lijja kuteekebwa nga liyisibwa lisanyusa oyo nannyini kuliyisa. Kati obuvunaanyizibwa bwe tulina nga bannansi kwe kuzuukuka twebeereremu, tuleme kukkiriza abantu bano kutujooga, tuleme kukkiriza abantu kugenda nakyo. Kino ekiseera kirungi nnyo okuleka abantu bano bonna ne bakola bye bakoze ne musobola okubaawula ne mumanya ani agwa mu kiti ki, ani agwa mu kiti ki. Ne bwe tunaddawo okubeegayirira batulabira ddala ng'abantu abatalina mental independence, nga buli kimu bajja kusuubira nti ffe tulina kubeegayirira okusalawo kwabwe kwe tulina okutambulira. Nalabye amaanyi ge bakozesa era babikola birumye abantu abalala abasigadde. Wabula kino ekiseera mubeere mutunule n'enkaliriza eri buli muntu n'ebintu byakola, kubanga we tugenda mu maaso akabanga si kanene abantu bano bagenda kuba basasulira buli omu kyakulembeza okukola. Kino ekiseera kya revolution, buli akola ekinyiga tumutunulira nga mulabe wa revolution nti ekiruubirirwa, kubanga revolution bw'oba onoogikuba okuba mwoyo gwayo, kati omwoyo gwayo bagukuba psychologically. Abo bemulaba bakola ebintu byemulaba nga biri against your will, mubakuume butiribiri kubanga mugenda beetaaga. Nabagamba nti ekizenga kituleetera revolution yaffe giddaddamu kubana kafansonyi ekiruubirirwa ne tutakituukako ne tutuusa abantu mu gavumenti bo ne batandika okulya ne beerabira omulamwa. Kumbe mmwe bannansi abeegattira wamu nabo nga mubawagira mwalina omulamwa guli era gwo gusigala gupendinga kuba gwo gwa mazima. Bwe buyinza bwaffe okudda wamu n'okusasula abatusobezza. Okusasula abatusobezza buli tutakituukako eggwanga terifuna ssomo. Yensonga lwaki abakulembeze bonna bazzenga babeerawo abaddirira baba babi okusinga abaavaawo. Mugende nga mutunula mu byafaayo bya Uganda, buli lwe tukyusiza abakulembeze abazzengako babeera babi okusinga abakadde. Lwaki? Twaganda okuteekawo enkola ey'okuwa essomo abayingidde mu buyinza okwewala okukola ebintu ebijooga n'okujolonga eddembe ly'obuntu. Kati ekyo nakyo mubeerewo nga mukimanyi. N'ekiyinula bano be mulaba baliwo essaawa ya leero kyekyo. Ate munaakola ki? Munaakola ki? Bamanyi nti tulina kubeeguya. Mbasaba baganda bange mutegeere luno olutaba lwe tulimu luli serious, ate era okulufuula serious. Ffe abannannyini luffe tuteekeddwa okwekuuma mu eyo embeera. Nze natya nnyo nga ndaba tutandise okudisikasinga n'okudibeetinga ebintu by'abannabyabufuzi. Munnabyabufuzi tafaayo mwogerako bubi. Gwe kasita omukuuma nga mulamu nga spiriti eyo gyogeddeko, kuba ye amanyi alina amapeesa g'ayinza okukwatako agagonza bannansi. Mutunulire obwavu obuliwo mu Uganda. Bannayuganda babavuza kinene nnyo 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 nnyo. Era abasinga bannabyabufuzi abaliwo bagamba nti mwe mutusindiikirize mpaka 2026. Abo bannansi abasinga bakyalikiririza mu bwavu obwo nga ajja mukwatira akasente amuwe abawenze. Nalabako omusajja nga awa abantu 1000 balugaba ne bana era ne bamuwa akalulu. Abekasese mu abalaba nga bakatunda 2022 ne bagabayo ekisanja. Muwala wa Kutesa yagaba mpale nkadde, yagaba Niki enkozeseeko era ne bamuwa ekisanja. So ekitegeeza nti ffe nga ba revolutionaries ensobi eyaffe yakuddira abantu bano ne tubateeka mu debate always.
ojja kujja ngolowooza nti mukuba kumba omuyamba kubanga akyawulibwa mu matu g'abantu yalinde lwanyiga eppeesa gwejjaffe oyogerera ku social media era abantu abakulaba be basinga okutono naye abatono abo abakulabyeko be bagenda okujjukiza bali abalala ye ng'agenda ku CBS omukutu ogugonze nakati essaawa zino bwe ntunuulira tuli wano naye ng'abantu abasinga okubanga balaba baganda baffe bava mu Ukraine bava mu Russia Abannayuganda muliko batono ekitegeeza nze bwe njogera gwe n'ova wano okero n'okitwalira abantu beeka nga balaba katono then nga babalinda ku mawulire ga NTV ge balowooza nti ge gasinga okubaga amakulu ku program barometer di eyo byonna bye babeerako ebingi ng'omuwadde relevance twandibadde twawudde kati nga ba revolutionaries Uganda tugiraba mu revolutionary way. We must use revolutionary lenses if you are to observe our country. And we must shun away from political debates because they can't yield any positive thing about the struggle. Ate Bannayuganda bangu bakunyikiramu ekyo ekintu ky'obulimba kye babaddemu ebbanga kubanga ekyo kyo bali use to kyo. Mujjanga ba revolutionaries omuntu ayogera ebintu ebi abo baagala kutabangula ddembe akutiisa. Bagenda basibya, bagenda bassa akutiisa. Namwe mwennyini nyinte muna concentratinga kutegeera kulaba. Wana Kyemali yawe mumutuusiza mu kumunyiga. Esawa ya lero Kyemali atakyasobola kumalaga kwata abantu abatte kifu nga kyeyonoonero nga bwe yakolanga luli. Naye awo tebana bakutuuka Bannayuganda n'okuguma okutegeera okubanga nammwe abakituusizaawo temunnamanya nti awo we mwatuuse. N'okukitegeera obutegeezi tetukitegeera. Problem gye tulina twagala nnyo okubeera mu bibuuzo eby'okunyumirwa byandaaza ate nga tebiina kye bitugasa. Tebiina wadde akatono. Nze mmanyi nti Kyemali agenda kunyiga Bannayuganda. Naawe gwalowooza nti revolution kuba kwekalakaasa agenda batuusaawo. Naye kyewandibadde oyambako ku Bannayuganda olwaleero kubategeeza nsonga ki eyinza okubatwala mu kwekalakaasa era babeere bamativu nti bwe bagendawo singa embeera etutuusaawo Bannayuganda basobola okuganyulwa mu kyabatutte era tebateekeddwa kuva ku kkubo okutuusa nga ekyabatutte bakituuseeko. Mumunzanya nno bannange ne Bannayuganda. Bannayuganda Museveni oyo alina engeri gye yabasiriwazaamu. Museveni alina engeri gye yasiriwazaamu Bannayuganda. Nina ka video ke nalabye abaana baakoze ku TikTok ne bagatta ebintu bibiri. Ne bagatta president nga atona emmotoka. Atona emmotoka zeyatonedde nopu zeyatonedde regions zonna eza Kunga project. Ne bagattagatta ne balaga ne Museveni nga ali mu Kunga ye ng'agaba bugaali. Naye wotegeera nti Bannayuganda abasinga babeera basiru era omuntu awagira Museveni naba musiru ddala si byakusaaga. Omusanga nga mu mativu era akunnyonnyola ng'akagaali we kasinga emmotoka. Tebasobola wadde n'okutuula ne beebuuza nti naye ddala abantu bano balina ekiruubirirwa kyonna eky'obuwangaazi mu Uganda. Museveni ataddewo ekibiina sekuritariyeti ye ebadde mu bupangisa mpaka ebbanga lino. Nga ne ssente ez'okuzimba ekitebe baazikwata ne bazitwala ne balyandye. Naye bannakibiina tebasobola wadde okubuuza ekibuuzo. Buli kye babaleetera balowooza kyekituufu. N'atuuka obbagabira mu kifo ky'emmotoka ne bagaba ebyo. Babagabira obugaali. And they feel it is okay. Museveni alinga yali student wa Stalin. Yakwata enkoko n'agimaanya
namala natandika ogikasukira grains nejjange erya. So n'olwekyo muganda wange nze kyenkusaba njagadde kuyisawo eddoboozi lino nti tuleke okunyekera mu kigambo byabufuzi, tujjukire tuli mu lutalo lwa revolution kulwana na byabufuzi, tubijjewo tusobole okweestablishinga nga bwe tuteekeddwa okuteekateeka ensi yaffe. Nze naawe tuli mu lutalo, tulina okutunula eggwanga lyaffe, tulina okutunula Uganda yaffe. Teri agenda tulwanirako, teri agenda tugitunulira Uganda okujjako ffe ffennyini, ffe bamwananchi. Ffe tulina okununula eggwanga yaffe, ffe tulina okulwana olutalo luno paka lutunaaluggusa bwe tulwetaaga okugguka, era ne tununula ensi yaffe ku lw'abaana baffe sogyeyagaliramu. Ebintu bingi bigenda bitambula bulungi nga si twandyetaaze kuba tebinyuma. Ffenna tulinga abatali bannansi, tuyisibwa nga byonziira, tuyisibwa nga bagwira mu nsi yaboobwe. Ng'abantu abatuyisa bwe batyo be bakulembeza bagamba nti batukulembera era nti balina obuyinza wano, naye nga bakola byabwe bibasanyusa, Munnayuganda tebakwatako era tebiyo tebibakwatako. Ne bw'ofa ne bw'okota tebibakwatako. Tubula abantu bafudde mu kiteezi bo tebeefiirayo, tebaagala kumanya kubanga tebina bye bakuseza. Kati nno ggwe eyafiiridde mu kiteezi, abantu abafiiridde mu kiteezi, gwe Munnayuganda yonna gy'oli, kimanye buzibu obujja bugwa ku ggwe so si ku bo. Nolwekyo era ffe tulina okulwana okulaba nga tubaggyako abo abatutera obuzibu tusobole okweyagalira mu ggwanga lyaffe mu nsi eno ennungi. Mbaagala nnyo, Omukama bankuumire, mweraba.